Kati mwenga abavubuka kati katugeze nga gwe like mu abavubuka ngenda kubuza relationship wise kuba kati nkimanyi obimanyi mu abavubuka mwenga mmwe kiche like waki mba mwagala nnyo kola ki okutestinga abawala ate nga abawala abasinga baba baagala just kati ekyo kutestinga tuba tutestinga okukebera mu kiva ku mbeera gyonteereddewo nga ggwe singa nzija nenku approachinga kunteerawo embeera n'olaga nti oli chua kitegeeza ondaze nti olina kirasi mwoli kati nze ngenda kukola nnyo menyemenye eyo kirasi gwejola nti ogirina omala ogimenyamenya nodda n'omukwega nti tokyalina kirasi gyobadde weewaanisa nga ngenda oba ekitegeera bwondaga nti kiri ize nga naye manya katulabe masooka manyi tusooka kulaba musooka kuziga bino byanga byakusamba mupiira sooka ogenda ozige tiimu ekole etya naye aba ali serious ate abawala ffe twagala we tuba twagadde tuba ati mulwawo obuseera ebisinga okusalawo omuwala osooka n'omwagala n'omugamba okwagala nagamba kanerowoozi kati abayagala kumanya obeera mu mbeera eyo oli mu confusion bisawo okuba amasimu eya time g'oteekamu transport g'ogenda okumulaba ate nasigala kusaba ssente naye nga tannakutasalawo ali awo bwatyo bwatyo kati g'ofuna n'omukyusa first time ogamba kiwedde ogumaze ogumala sikuzaako ngalo oba kitegeera kati gwe engeri gy'okomolwawo okusalawo nange gye nkumala nga okubaza kati mba ntuse kubaza bubaza kitegeera naye osalawo amangu n'ogaana naye kati omanyi omyaleka ali fiiti ayimiridde kati asajja era omulimu gw'osanga kati kaŋŋambe nganze American Height oba ekitegeera kati bw'otuukako ate n'otandika mbu okyerowooza nze nja kulemezaamu naye ngenda kyusa ekirowoozo kyange kati oli mbadde n'ekirowoozo mubawala omunyagala abeere wange kati ngenda beera n'ekirowoozo kasita mufuna n'endaba we bati ebintu bye nga ntema kati njambuza ekibuzo ekiri connected somehow nti bisaanyizo ki byewandigambye nti these are the not qualities but wanditunulidde omuwala n'olabira ddala nga yes she's the one newankubadde nga like she's of a different religion nga temuli mugundi yemu naye nga omulaba nga mwesaana obanga like you can settle with her nze kati ebintu kale kaŋŋambe byensinzira ku apoka ebasinzirako abasinga ekisooka kimu enjogerayo nga gwe omuwala eri etya oba kitegeera abalenzi twaganya obawala babugguka omuwala nga oyogerera waggulu nnyo ebyo tubyagala naye obanga oli kambwa yes kituyamba kubanga kati ngenda kutwala mu mikwano gyange ate otandika okwogerera waggulu ate bagamba ono ye musajja oba ate ye muwala guno gwayagala okitegeera biba tebikyakwatagana fiiti kubanga toboggoka awo nze kusanga toboggoka mba ngenda kufiira ku sente zange bagenda zimalawo kuba saaganya bantu baggwanira waggulu nnyo okirala omuntu nga omuwala nga alinamu ne ku magezi ng'amanyi embeera kati embeera enzo obbanga oli omuvubuka talina nnyo ssente naye singa zijja naye nga ate si bwe zize nga ate gweyagala ate ozoonoone nga bwe zizza olwanyisa nwanyise ekyo kintu kituyisa bwe nga bavubuka obeeraawo ofunyemu emitwalo gyo 10 olunaku olukutte kitegeera olunaku ofunye ekyekumi kyo aye omuwala ate akugamba tulyeko 7 era ayagala zimalawo naye omugamba tufunye 10 kati ebiseera bisanga tubakikola bwe kiti oli asa ofuna emitwalo 10 tukigezesa n'omuwa emitwalo 10 omuwala tuyinza zikolamu ki tuzikole tutya zifuna buli lunaku emitwalo 10 tukoze tutya nolaba wavuyo obuugi ate kati tugeeko mu saaluuni njagala kugula bizigo njagala kukola biki awo tumanyire entegerawo nenkuvaamu naye kati ono sina gye ngenda naye ekirala n'akabina ngo olinako akatinyitini kugana binukaluserende mukama ulidde bawala bannange bako ne kabina akatinyitini ati nogenda omugendako ng'omanyi waba talina kabina naye nga pesa ayinamu kabina kayawukana nze nkubuulira abalenzi kino ebeera nga toyirimu appetite nga toyina kyoyagala nawe olaba kabina we bati wowenze okyamukirawo nogana naye omanyi bisoke gugwe ate ne physically fesi yeetagisa kuba ate nze sigenda kubeera naawe ate okugenda naye mu nsonga z'omukwano ate nakuteekako piro kyogamba gyekiri waliwo ababikola
Gutanga ulango mulimu atadeko piro nganya. Akutako piro kanyalange litalabayo nalabe. Kibawo nacho. Ebise singa ate tango ina ne ku dini. Amanyi kale edini ene ine ebintu byetuyamba nze. Mwenzo bato mmanyi nnyo. Naye olabanga nine eddi. Ogedde omanya kikindi. Tunana kwogera nange bigambo bera bitano. Ode kati ye dini eringa value. Je tulina nti era yabwerere. Bwe muntu just toyina okukola kujegattako nga tewaya ku kasi. Bwe kitegeera. Bwobanga oli musiramu yibula erinnya eryo sekuteekako n'okusaala. Ode omaze okukola value y'ekyo nti musiramu asaala. Bwe kitegeera teri kubuusabuusa ekyo. Eyo nayo value. Era eddiini gyabakale ffe tugibala bubi. Tetubala nti eddiini kukola ki edini fetu jibalanga kusinza mukama kyokka nini one it's addition value nga gwo muntu je kugattako bwe kitegeera mu bulamu bwo kyobola bantu gwe obeera ngo ine edini olina value gyogattako kati gwe value gyogattako bengo bano kukiriza nti Katonda akola bwe kitegeera kitegeeza addition value nga yo Tingena kuwe ekitiibwa mkyala mulokole ayina byakola nebyemanyi byagenda omubuuza bimuniize kituufu okitegeera ye banga addition value fe gye tutamanyi nga no muntu gy'obeera nayo n'oyongera okwapulifitinga mpulira kyekyo ndowooza bye tusinga okwagala naye ebisigadde gyasi biri mayina kusanyusa onyola atya ekiwato omubiri ebyo biri mayina kati woofuna oli nga lambeerera kale ate awo bali basimuta nemba kushuwa naye kyeninga wanagamba nti yogenze mu migaati naye nosangayo ne keeki era emigaati ogenda gisula wali ogende ne keeki kuba yeewo omusinga emigaati gyosanzeeyo tasobola muta ate ofuna nga wanti kati obanga toli anti era mwasooka kwogera nkiwa kozi waliwo okutandika nga muba mukwana nsooka kwogereziganya kisoboka naye kati ebintu batupapa Aliswa tu papa kasempale sumuru bukeyo jola bawebansi musajja wa wansi nagira bwadi wanje ebisigadde mala kuganoga ade samba kiba papya onjagala okuwulizaawo ekibuzo kyange toashua omuwala wabakulwisizaawo katugeze omukwanyi muguno omwezi nakugamba mpaamu like tukiweemu ebbanga nga sinnabakuwa osobola okutegeera nti yoyo n'omuwala gwennyini kubanza endabyeko relationship ezimu emusi bbiri ng'omuwala akunyumiza kugamba nze omulenzi yansaba dda but I've been dating with him for some good time naye nemmala nkola ki nensubmitting naye nga wayiseewo kakabanga kati omulenzi n'amugamba nti in all the girls bwembadde nabo wewe kali exceptional era I'm ready to settle with you kati kati gola obuzibu ekyogaa nti soko nnindemu olina ekizibu kimu kyotamanyi nti abawala muli bangi ekyo kyosoko kyetekemukola abawala muli baki tuli bangi gwebeera ku ssomero nga tuliyo muli mu kiraasi abalenzi bali bameka n'abawala ekyo gyalaba ndi ennamba y'abawala bangi balenzi kati kitegeeza gwolina okukola ennyo okusanyusa nze okitegeera nze nsobole namumanya nti ono yasinga kubali bonna abangi bendaba mpulira okitegeera kola ennyo nange onage nti kituufu nange ono waali muli bangi kituufu babala wano millions babala waneno mu Uganda gundi ewedde census nga buli mulenzi alina okufuna abawala basatu buli mulenzi ali mu Uganda okubanga Uganda buli omu alina amwagala kati gatako mulimu n'abali ebisiyaga okitegeera kati namba kitegeeza buli mulenzi alina obba n'abakazi ng'abaabo kati gwekola nnyo beera omu nga nze nkwagala eba tokisobola kikola kyekyo soko bale naye soka naye webali ngomanyi nti omulenzi gwe nnumya simanya mulinza myezi 6 kiba worth it cause mbanja akulaba loyal bond patience kutukako ngina mali dakiika mmeka naawe dakiika 7 nga nkutuse ndaba nesiza value ng'omuwala nkuweerawo mu mwezi guno gwennyini gwewankwanidemu sexy sinti uba wesiza value ekyo kintu abalenzi bakyogera nnyo naddala mmwe omugundi yammwe mukyogera nti yo mu wiiki egi nja kuba mu mazzi n'ama ate ne batandika obbogerako kati kangaye kuno generation obafa abalenzi tetupayiwalinga sex ompadde sex nti okoze kyamaanyi kyola nti gwe wompa sex olaba ompadde kyamaanyi era oddayo mubale otandika n'okugamba yesu kati omuwange kyokka kumbadde nze najjeemu fesi bye tuvalinga ekisooka
kale just nti ali common buli omusolo omufuna nemba namba y'essimu nga njina nsobola okubira omupemuganda nkubira siri bulungi najja naye gwe process bino ebisigadde otegeera otya amagezi gali gatya nga gwe mu bulamu obwa bulijjo kubanga sex wa dakiika 7 ngenda mbira nawe 24 hours zinene essaawa endala 23 n'eddakiika 5 mu 3 ezo endala zo tugenda batukolaki zolina osobola olowoozaako kati ezo zengenda okulowoozaako tosinga ate ziri eddakiika ennyingi zine nti nisimanyi 7 gwate gwe gw'ovaluwinga kati enjawulo eriwo nti gwe mu ddakiika 7 gwe gwolaba gwe gw'amaanyi kyokka ffe ate zine nnyingi olina okubeeramu ng'olya olina okubeeramu nga oyagala ebikozesebwa buli kimu ate ffe ze tusinga otutunuulira kyo waffe wetuba nga nkwagala sijja nnyo olumu nenkwemaliramu kubanga gwe kumanyi gwe kati onafuna 7 gwogenda gayi kati omuyina wange ate nze manzi gyemu era kituufu manzi gyemu oba okitegeera kati gwe kyolina okusalawo kyola nti gwonaddawo nogamba nti olunyo olulenzi lwesimanyi oddaawo toyagala dduwa anamanya ajja kuyuza abaana bazibu bo bezira ebyo kati omulaga nti oli serious naye anyigako ekitambula ebyo bino bba nabyo ebyo kastomala bino nti sex dakiika 7 okina ennyanyigiriza abawa 15 ebyo biwedde basagana kutya kumanyagala dde ewammwe oba obudde bwennyini kati mwagalwawo ng'oyagala dde ewuwe obudde bwennyini kubeerakawo mu kifuba empulira nga mpulira kusema kagundi bakayita batya ka bed talk kati olwaka nkubuulire obumumalaawo eddakiika eziddako awo mba njagala sesema mba mpulira mu ntamye mba njagala kuwa transport dde ewammwe omwammwe era ekitegeeza mutwetama nnyo nnyo abawala abeesibayolaba ndi baana abafumbo omufumbo bwe bamala okufumbiganayo bati batuka ekiseera nga byatunemunenga kati omuba namwagazaaki ate nga munaye mukyalawe aba tukyalina mugaso nze nkuzaalidde abaana nkufumbira katolaba nti nno ebyo nga biwedde kati omufumbo kaye kyalina ku njawulo binene ebya relationship aba alina value gigi ndala zagattako nga ye aba agenda kugira engoye akwolezeeko akufumbireko kyola nti abasinga bawukana nyamu tebagala bikola ebyo obuntu obutono kati olina tubanga ekiseera nga kyomuwanga ekyamaanyi just kwegatta nothing kirimu kyamaanyi ekyo bulimu asobola kifuna omusajja kasoba nga okwata ku ssente ekiddako biba byangu kale mmwe bwe mulowooza ate kyekyamaanyi ambi kyekyo tewali nnyo kyamaanyi era gwe olina kati kusoma nnyo nadda naye ebintu experience cause tubiyitamu osanga muwala muno ng'akunyumiza n'omubuulira kyokka yenso byonna byo gye bakola buli omu ayagala asooka ali alumye gyoko mulumya nze omutima nga tegwongera kukolaki kukaluba nga kati neyepankaki kati nze nga nze omukyala omulokole omwana omulokole ffe ewaffe tebatukkiriza kwegatta tetunakolaki ate waka ali atya ojagamba nti oli mulokole oyagala tumale efumbirirwana ntuuka eri nga wesokola wesimbanga muti gwa simulera tumulabe kati ye muntu ng'omutegeera nti bagenda kukwendako anti omulenzi takola luusi